bw'abanga edduniya eno Allah yagitondanga yakutawaanira, kkiriza otawaanira edduniya naye olyesiima ku akhira. Anakkiriza n'atawaanira wano n'akola emirimu Allah gy'ayagala n'agiwa obudde, ne weerekereza otulo n'osaala ekiro, ne weerekereza emmere n'osiiba, n'oleka ebyo byagazi bya dduniya n'osibawo amaduuka n'ojja n'osaala, otawaanira jjana. Kkiriza otawaanire wano ku dduniya ng'otawaanira emirimu egigenda okukusiimisa Allah, owummule ku akhira. Aneeyagalira wano ku dduniya n'abeera mu masanyu g'edduniya ne gamutwala, tava mu kiraabu, tava mu bivulu, buli awali ebinyuma waalaga, ku akhira agenda kubonaabona. Kyovulaba Imaamu Ahmad alayhi rahmatullah yagambibwa nti mata raha, omuntu alifuna ddi ku mirembe n'ava mu stress, omuntu alifuna ddi emirembe n'awona okuwankawanka mu mutima ennaku gy'alina, kubanga abantu babeera wano mu dduniya ne babeera nga bali overstressed, ennaku ng'ebajjuddeko, ng'ennaku ebajjuddeko mpitirivu. Naye Imaamu Ahmad baamubuuza nti mata raha, omuntu aliwoweera ddi n'ava mu stress, n'aga nti indama yadaa qadamahu fil janna, bw'aliseetula ekigere n'akiteeka mu jjana, fahina idhin yajidu raha, awo omuntu agenda kubeera nga afunye emirembe egy'olubeerera. Kiki yali ategeeza ebimamu bya Imaamu Ahmad, ebigambo ebya Imaamu Ahmad ti omuntu bw'abeera wano ku dduniya tosuubirawo emirembe, tosuubirawo okubeera nga oli mu kaweweevu. Tubulaba Allah bwe yatunyumiza mu Qur'ani y'ekitiibwa yatugamba Allah walakad khalaqna al insana fi kabadin, twatonda omuntu yenna fi kabadin ay fi taabu wal mashaqqa, ng'alina okutawaana, atawaanira edduniya, emirembe gyonna giri mu jjana. Wano ku dduniya tewali mirembe. Tuvulaba stress atukyusa, abamu ne bava ne mu buntu, mu butonde bwabwe Allah kwe yabatondera ne beekola ebikyamu, ne bagwa mu nsobi, ne bagwa mu mazambi amanene ate agagenda obbafuukira ekizibu ku akhira. Muntu n'abeera nga agassa ennaku ya mirundi ebiri. Teriyo kyakabenje nga kugatta nnaku ya mirundi ebiri, ennaku y'edduniya n'ennaku ya akhira. Ennaku ya akhira ku bantu b'omu muliro tebagenda givaamu ya lubeerera. Kwegayirira nga bwe kisoboka, kkiriza obeere n'ennaku y'edduniya oleme kubeera na nnaku ya akhira, kubanga ennaku ya akhira eruma, abantu bagenda gibeeramu nga tebagivaamu. Kyobulaba Imaamu Ahmad yalaba ky'omuntu okufuna emirembe ng'amaze kuyingira jjana. Mu byoba olulunkanira ennyo, saba nnyo Allah akuyingiza ejjana, oleme gatta nnaku ya mirundi ebiri, ennaku y'edduniya n'ennaku ya akhira. Tujja kusobola okugumiikiriza ennaku y'edduniya, naye ennaku ya akhira teriyo agenda kusobola gigumiikiriza. Baganda bange abasiraamu, bwe tubeera nga tuli wano ku dduniya tukkirize nti Allah yatutonda ku nsi kuno n'atuteeka ku nsi kuno nga tulina okufunirako ebizibu, nga stress ajja kutuyingira, naye bino byolina okukola wammanga okugoba stress. Ekisookera ddala